ako nenzayo nensoma senior 5 ne senior 6. So tugende ku kibuuzo alien skin kye kibagatira mu kwatagana mutya? Ane dali sinti wali kitugatta kuba guli musayi gwange. Muganda wange. Gwe mukulu ye mukulu. Adda kunze. Adda kugo. Ekitegeeza ndi mukulu we. Okay. Family abana bameka era musibuka wa? Family eyinza okuba nga si abaana batono naye lwakuba nti tuli bangi. Tuli mama mutatu omu. Mama mutatu omu tuli babiri. Gwe nani ne alien? Ne alien. So abasigadde mu family abamu tugatta just taata then abantu tugatta mama. So alien gwe mukulu wa alien yakuddako gwa musikirizo okuyingira mu bintu bino? Nedda nga bwe nagambye mu kusooka ndowooza omusayi gukola ki gwamwe gusika naye nga osobola okwetoloola yonna gye weetolodde kiva nti bamugamba nti yasoma bwa dokita naye n'ofundikira va ku bino ebya dokita ebyokwetuuma naye ng'oli kituufu dokita Professor Big Eye siza byogedde naye waliwo badokita nga ye kituufu dokita okitegedde abantu ng'abo najja n'abisuulawo n'agamba nti ayagala kuba muziki kale osobola okwetoloola yonna gy'olaga n'ofundikira ng'atera kituufu omusaayi gukoze eki gukutadde mu bumpimpi alien skin yasoma biki? Talina bye yasoma byonna kuba abimanyi. Yasoma paka wa gwe ng'omukulu? Yakoma mu senior 2. Teyeyongera alien skin yakoma senior 2. Naye ng'obwongo bwalina by the way nekyamba balowooza nti oba ekyagana alien skin okusoma tizali fees nedda yamulekayo ne ku ssomero. Era yamuleka era by the way namusanga nga mugamba mwana walese school fees wa maama ate tenkanya atuweerera ate gozizanya mu buzanyizi nangamba nsijja soma ebyo Napoleon byammwe sina kyembaagaza nenga aziikayo ku ssomero nagenda nakola ebibyo byayagala. Wavaawo amanya amatuufu nga tetunagenda n'amaaso aga alien skin yani eggwanga terimanyi n'abantu e Bulaaya tomanyi manya amatuufu ga alien skin? Abagamanyi naawe asiiba agoogera Mulwana Patrick. Musajja Mulwana? Mulwana Patrick. Ne ba Patrick nga basajja bakakkamu nga musajja wa Kibuli. Neno mukakkamu nnyo gutamula ku byaliwo yali musajja mukakkamu ale by the way muntu alwana. Takasuka mukono. Wemujja ye okusoma akusuddewo obulamu bwatambula mutya gwali osoma omulengero obulamu bwatambula butya nga amaze okusoma anga jjukira twali tusoma kati ye n'abikoowa nalaba nga tebina kibikola kibigira mwongerako ddala ebyo bya SST ebyo kuba yanoonyezanga ddala webimuyambira nga talabawo kwatuka n'okumbuuza nti naye bino bijipira bongo ngenda bisoma neyo waggulu ne mugamba waggulu ate byeyongerako n'osoma ku nsi zino ezaawa ez'ebweru n'osoma ku Napoleon bayitira okitegeera bamusoliini agerolabanga nambuuza kati ebinnyambirako luddawa ne mugamba nti oba omanya ebyafaayo n'agamba era nga bw'omulaba nanga kyogamba bagenda kummanya ne mugamba baafa dda kale nange saagala bamanyi. Baniriza abali ku mikutu gw'enkola video bampita king of analysis CRP promotion nanyini industry nanyini Bwino mu mbeera eno oli ku mikutu gwa nkola video kona kado subscribing of course mwebali kubanga mu kivuga kyongeyo ne RP music promotion to promoting endongo across Africa Uganda ne East Africa kitegeeza tukwata music ne tumupromoting ne tumutambuza ground TV n'ebisigadde mainstream media mwetulinyo so wona wosinzidde ku mikutu kona kadako subscribing ali e Bulaaya ali e Bunaayira byagala kutegeera mu industry ye Uganda oba Uganda mwetulinyo bampita rupi wona wosinzidde olunaku lwa leero omanyi industry ne zetuvuga speed oba speed ku speed si ya 18 ya red bajaja red bar naye ate ekubisaamu ekitegeeza 360 so anatwegattako mu mbeera eno olunaku lwa leero nina omukulu ayambadde Manchester United team erabika okuba nti egenda kugulibwa Sheikh kiriza gana mawuli amalungi okuva Manchester United gaja version so olunaku lwa leero nga mumanye ensasa ge yabaddewo side nga tulina camp emanyikiddwa nga ya Love Fest eno nga camp nga tulina ya Sitya Danger naye mu mbeera eno ntegeeza nti camp gye tulina yinza obutawa ya Sitya Danger ne abamu ku balina omukulu mu mbeera eno so mu mbeera eno anegatako kwaniza omukulu omusajja wa Manchester mani yegamba ki? Okimanyi nti mbadde simanyi nti nyamba ina mani oli serious? Wadde manyi yambadde ki? Saati Arsenal saati era gwangambye nti nyambadde mani sandi gyambadde walayi owagira timu ki? Nze mpagira mupiira. Towagira dominari gomanyiyo? Sina gwe mmanyi. Kali tubuuzeeko taata bannayuganda babuuzeeko. Bannayuganda batulaba basitya abali e Bulaaya mwenna mbalamusiza kajjambo.
Kali olunaku lwa leero kyolina otegeera mu business ya entertainment bingi ebitambula bangi abalira ku ndongo eno bangi abatambulizaako ensonga mu business gye tulimu. So olunaku lwa leero ndine manager Eric. Manager Eric amanya matuufu gwani? Amanya ga matuufu nze Nsubuga Eric. Nsubuga Eric. Oba weddira ki? Tuba balangira. Abalangira mbala gwa makuba gutya. Temba na mbala na biki. Na mizizo na bisikade. Tewali. So atunule olunaku lwa leero manager Eric obulamu buno ayagala tegeere obujjamu otya era butandika butya katinimu. Obulamu nze nga nze manager muyimbi atoli muganda wa muyimbi. Natandikira mu bwa DJ. By the way endongo nange ndowooza mbadde nga ggwe nali njagala bwagaza tendowooza kiraka essaawa zino wenda banti ndowooza yali musaayi. Kuba nze nayingira endongo mu vakasini yafo. Bwe namala vakasini yafo nengamba maama nti maama nze njagala kubeera ki? Njagala kubeera DJ. Maama nangamba biki ebyagala osoma nga omanyi nti abakazi abakulu oba abantu abakulu ye nti bo baba balina ebintu balaba nti si birungi bya kiyaaye okitegeera. Kati bwe namugamba nangamba tebijja kukola ne muganza mama kyempya kyenkola ki kyenjagala kati awo nganda ba DJ Shiru kukona ne DJ Shiru obeyo kumpi nnyo awo kumpi nnyo awo yali akyali ku Dembe FM nga ku Dembe FM ne balwasamala Jacob James Papa kati nga mwagala nnyo kati nenga mama njagala kubeera ng'oyo. Mama nangamba ogenda soka kusoma ne mugamba kale tewali buzibu naye kati bwe nkimulemerako ennyo. By the way maama oyo ye muntu nti bw'oba omugambye ekintu asoogaana gano mu kusooka naye ate bw'alaba nti okyagala akuleka n'okikola. So woveeyo senior 4 bwa DJ obwa DJ obutandikirawa? Obwa DJ natandikirawo ku bbala bagiyita Sherry Kabalagala. Sherry Band Cafe. Kabalagala. Kuli alingako King Michael ne Camille ayinawo ko night. Zali bbiri Sherry ki kwa lwe ya wagulu ne. Kyemmanga. Kyemmanga ne eriko kakalina. Baganda bange blood wange omu ku blood bange bananyini bakafaako large upon yourself mujjuke twasoma naye ku omukandi musajja munene bwati mwana nyini kafo. So njaga tutunulire malo kube bala otandise oze mbulamu okwatagana otya ne alien skin olunaku lwa leero gwe bakwatributingako era ki ekibagatta? Nedda kati olaba nze bwe mmala okusoma awo bwe nagamba maama nti njagala kusoma bwa DJ. Maama nangamba ogenda kubisomerawa ne mugamba njagala Shiru yennyini yabanjigiriza. Era maama nangamba kale nampa ssente nengenda ne meetinga DJ Shiru nanjigiriza. Somero lya Shiru lyali yalina kwakoya mu tawuni nga walizo office ku Zainabu awo nga waliwo office ze era nga tugenda awo n'abatuyigiriza awo nebitambula bwe bityo mpaka bwe nayiga kwawo n'ebyuma kwa kizazi akajja ntebe embi zaite nga zizze ezajuka yakafula okuzituusa waneeno nga buli kyuma ekipya kitandikira ku ye okitegedde. Nanjigiriza bwe namala okuyiga nintandika okunoonya omulimu n'enkola. Kati nakolawo katono nnyo nga terina okuddayo okukola ki okusoma. Kati nga bwomanyi nti okubyeko ku byuma otambuddeko ne basita kwa gye twoganga ne Shiru mu mabala biki. Kati maama ngamba okuddayo okujoininga level awo wali obuzibu nga ndaba kati odde sikyabitegeera. Ndaba kati wano badde enswa bweru mu bbaala kati ate wali era ogenda kudde okudda mu kitabo naye nali muwulize kweyangamba asooka osome bwona amala okusoma ojja kukola by'oyagala. Awo kati kwe kusooka nembiwummuzaamu ebyo era nembivaako nenzaayo nensoma senior 5 ne senior 6. So tugende ku kibuuzo alien skin ki ekibagattera mukwatagana mutya? Ndali sinti wali kitugatta kuba guli musaayi gwange omuganda wange. Gwe mukulu ye mukulu adda kunze ekitegeeza ndi mukulu we. Family abaana bameka era musibukawa? Family eyinza okuba nga si y'abaana batono naye lwakuba nti tuli bangi. Tuli maama omutaata omu? Maama omutaata omu tuli babiri. Ne alien. So abasigadde mu family abamu tugatta just taata
then abantu gatta maama. So alien gwe mukulu wa alien yakuddako gwamusikiriza okuyingira mu bintu bino? Nedda nga bwe naggambye mu kusooka ndowooza omusayi gukola ki gwamwe gusika naye nga osobola okwetooloola yonna gye weetoolodde kiva nti bamugamba nti yasoma bwa dokita naye n'ofundikira va ku bino ebya dokita ebyokwetuuma naye ng'oli kituufu dokita zabyogedde naye waliwo badokita nga ye kituufu dokita okitegedde abantu ng'abo najja n'abisuulawo n'agamba nti ayagala kuba muziki kale osobola okwetooloola yonna gy'olaga n'ofundikira ng'atera kituufu omusaayi gukoze eki gukutadde mu bumpimpi alien skin yasoma biki? talina bye yasoma byonna kuba abimanyi. Yasoma paka wa gwe ng'omukulu yakoma mu senior 2 teyeyongera alien skin yakoma senior 2 naye ng'obwongo bwalina by the way nekyamba balowooza nti oba ekyagana alien skin okusoma tizali fees nedda yamulekayo ne ku ssomero era yamuleka era by the way namusanga nga mugamba mwana wali school fees wa maama ate tenkanya tuweerera ate gozizanya mu buzanyizi nangamba nsijja soma ebyo napoleoni byammwe sina kyembaagaza naye ng'aziikayo ku ssomero nagenda nakola ebibyo byayagala. Wavaawo amanya amatuufu nga tetunagenda n'amaaso aga alien skin yani eggwanga terimanyi n'abantu e Bulaaya tomanyimanya amatuufu ga alien skin? Abagamanyi naawe asiiba agoogera Mulwana Patrick musajja Mulwana Mulwana Patrick ne ba Patrick nga basajja bakakkamu nga musajja wa Kibuli neno mukakkamu nnyo gutamula ku byaliwo yali musajja mukakkamu ate by the same muntu alwana takasuka mukono wemujja ye okusoma kusuddewo obulamu bwatambula mutya gwali osoma omulengero obulamu bwatambula butya nga amaze okusoma kati jjukira twali tusoma kati ye n'abikoowa nalaba nga tebina kibikola kibigira mwongerako ddala ebyo bya SST ebyo kuba yanoonyezanga ddala webimuyambira nga talabawo kwatuka n'okumbuuza nti naye bino bijipira bongo ngenda bisoma neyo waggulu ne mugamba waggulu ate byeyongerako n'osoma ku nsi zino ezaawa ez'ebweru n'osoma ku Napoleon bayitira okitegeera bamusoliini agolabanga nambuza kati binyambirako luddawa ne mugamba ati oba omanya ebyafaayo n'agamba era nga bw'omulaba nanga kyogamba bagenda kumanya ne mugamba baafa dda naga kale nange saagala bamanya. Oli serious? N'omugamba awo nedda? Ye nagamba awo nedda temundabye. So watuveeyo tutunulire alien atandika okusoma asoma obulamu wava mu ssomero gwe nga mukulu we kiki yakwasako engalo kyewalaba nga amaze okwegaana essomero agambye afiiza azireseeyo biki bye yatandika okukwasako engalo? Amazima gali nti alien bwamala ova mu ssomero kyannuma kwena kenyini akimanyi kwa namusanga nga tukubajukira yasooka nava ku ssomero naba nga akyabeera waka kati naye nga agenda naye ebintu bye eyo gye yabeeranga n'amaana akomawo ewaka ndowooza natuuka ekiseera nga alaba naye waka takyasobola bigatta bulungi n'aviirawo ddala ewaka naye nga oli mumanyi nti muganda we nga muli kinnuma okitegeera nga omanyi nti nga batugamba nti education is the key to success kaya mulinga ngamba artist yasoma artist amale senior 4 okitegeera naye nga baba newe muganda tasobola bitegeera olunga mubeerawa nga tubeera kansangawo mu Kiwempe nga ne mbeerawo ne mami ne dadi? Ne mami dadi yafa nga tuli bato dadi yafa tukyali mu primary oyo mukazi yatobye naffe oyo atobye naffe awo wenyini nja kujja ku bulamu bwa alien skin abutambula otegera linti atandise okuyimba gwe nga mukulu we? ate guzali nyina oludde mu kuyimba ntaludde mu kuyimba kuba ne wano wenabeerera nga ndi DJ ngira asooka okubajuke kati yawe yali atandise okubeera nga akanika avuga piki nga takola kintu kimu asooka nga leero n'omusanga kuba stiika ngamba yakubanga nnyo tikati awo ku muganzi lwaza sitikati stiika design design muganzi waza abaana bawo okwetola muganzi waza waggulu awo wansi nawo nga ku muzikiti awo ne bangamba yavugako boda ekansanga mu Kiwempe. Boda yoti yajivuga nnyo asaaki kwa boda mama amala omugulira boda olavudde ewaka agenda agamba mama omanyi mugezi ate ali yenyewe bw'otula naye bw'oti
baba ina kyakwaga otayiza butakikufunako ng'akuwa mama akalimi ng'amuggiisa nga mama akwala senga akaki ng'amugulira boda ng'amugamba genda ovuge okole okitegeera gwe nkoze eki gwe nkutadde nga muwa boda ng'agenda akola mubwa ya loan yagula yonna ne gwayo cash mama yeewula n'agula n'agimukwasa nga mama nga yeewoze n'agigula n'agimuwa waita ndowooza nga wiiki omukulu ng'agigyeko amagabo agigyeko zimanya mandigaadi agigyeko biki side mira ng'efuuse kawanga ng'ataka kubuusa mu bbanga omusajja nga wabyafaayo nga ne bagikuleetera nti yiyo gye baamuwadde nga olayo ogiyitako olwo bakasitoma agenda bavuga atya bavuga nga munna era nga abasinga bagamba ntwanga jangu onvuge mulimu ababaagala ebyonoonese nga yayagala ewanisa ebbanga yabirwamu era nga bwazaakola ebintu bye ye kasitamala okakasa nti yenambeemu ng'ekyakivaako ngadda ku kirala wavaawo otandika ddi okutandika okuwulira nti alabika ageegenya atandise okuvuuvuuma atandise okuyingira studio nedda ne kati nga bwe nkugambye nti nze gye nakubanga mu mabaala yajjanga gye nali nga nkubira oba oli awo nga ziba ssaawa 5:06 n'ayingira mu bbaala kalina taleka okukuba okumikisinga n'agamba leka nkubemu n'ovaayo n'adda mu byuma n'akola ki n'akuba era abimanyi bulungi n'akuba n'akola ki n'amaani n'agenda kati olwo nga ajja ku sheri wakubiranga bewalala wonna kwasa kwa ku sheri wokka wonna gye nakubanga nakubira ku sheri nenkubira ku Beverly Hill nkubira makindye nenga yonna gye nakubanga nga jera mumanyi oluganda nga tuli ba Luganda ate kuva butojuka tubadde bameka babiri kati nga bwembanga nina wendi era namanya nti wendi nga niyo banga ina gwava otugeze oba okutwala obanga ina java nga akyama awo nga jiga kankulindo nyuke tugende ffenna so olugendo lw'endongo walutandika okakasa ddi nti alabika ali serious amazima gali nti alien nga ye buli bw'omulaba bw'oti oyinza obuza tabeeranko serious kuba nze n'okuba nga tumegeza avudde mu bino ebya design aŋŋamba nti ŋŋenda kuyimba ne mugamba wangi nti ye ŋŋenda kuyimba wala si bbanga ddene nnyo wano nga tuva mu lockdown ne mugamba bw'ogambye nti ate ŋŋenda kukasa nti nkulaga nti okuyimba kwangu bano abasajja batujooga njagala mbalage nti okuyimba kwangu bwe kunannemerera njabba wa respect mmanye nti mbigezezaako bikoze eki biganye era nange njamanya nti omulimu gwe bayiseemu si mwangu naye ng'ate mmanyi ku byempiseemu n'ebyempambanye n'embituusa waggulu okuyimba tekuyinza kunnemerera so yekkiririzaamu ku lunaku lwe yayogera nti agenda tandika endongo yekkiririzaamu era ng'abantu bangi nnyo basobola okujja tugeze nga tunajja ne tukugamba tukwadde oluyimba owulirizeemu nga gwe ne bw'ozalawa nga kimanyi ajja kubeera ng'akimanyi tajja kubeera yafa ku banafuya abazoleya ye ng'amanyi ekiri mu mutima nti ajja kubeera ekyo kyayagala era nga tubeera kale ng'ojjukira nga bw'onabeera ne muganda we kati we najja n'ayogera ekintu ekinafuya n'omugamba negundi abadde ayogera baleke gwe kyenoma tulina okubeera nnamba emu tugera kubeera nnamba emu from zero naye kale mulinzi ebeeramu ne kafeere ngamba neddala anaakikola naye nga bumanyi nti muganda wo n'ogamba naye ate nze alina omulaga nti mukkiririzaamu era ne mukkiririzaamu kitambula abotola ddi n'ogamba nti waayi luyimba kiro yasooka okulikodinga jalukwangogenga muganda we ayinza okukuwaamu n'agamba baaba wuliramu era mazima gali nti bwerekodinganga ennyimba ng'asooka okunkubira kasimu n'agamba alo eriko oliwa ne mugamba nti ndi wano ogeba oli awo ng'asonze ne bye mu daabiriyo bye mu daabiriyo emmotoka se kuva dda sebo wa byuma nga bibye oba byabakanikira ye tomubuulira ebyo ye tomugamba oba bibye oba si bibye ng'oli awo nti oliwa nti ndi waka njijjaawo vaayo n'oyambala oba oli awo ng'apaakinze ng'akuteekamu ng'atuninga omuziki nga agukuulizamu nga ogwira kuba nti kituufu gujja kuba luyimba kiro yakuwulizaamu n'owulira nga feeling lujja kuba
ennyimba zonna tezibadde mbi lwakuba nti nga bonagamba nti omuntu azze na kipya nikiba kiconfusinga naye nga ennyimba tezaali mbi. Nsooka okusinkana Alien Skin